mukimanyi ze president w'abayimbi ba gospel mu ggwanga lya Uganda ate mwena mukimanyi ze nkiikirira abayimbi ba gospel n'abannaddiini mu umma. Ndi wano ewa muganda waffe Prosi Nalubwama alina concert ey'amaanyi naye kisinza okumalamu amaanyi pastor service agimaze obudde bukoze ki buweddeyo oba okitegeera kibi bw'oba okitegedde nti wowadde omuyimbi ekifo kyo ekkanisa yo aterekerewo ekivulu kibi okumala so ng'obudde bukoze ki ekyo ngamba abasumba bonna wano e Uganda mukikola nnyo oba okitegeera mulekerawo okikola ebintu ebyo bitumalamu amaanyi kati omuntu azeeyo waka akomewo ku shosa wameka oba okitegeera service nenda bakikola balinga bagenderedde katonda waba atambudde katambule paka 7 abantu baddeyo omwana kunga abantu kati tunula ekivulu abantu basobodde kukomawo oba okitegeera naye ng'ekkanisa yajjudde mu service kati ebintu ebyo bimalamu amaanyi kati nze eddoboozi lya bayimbi ba gospel bwe soogere oba okitegeera ate abayimbi bino byoyogera abayimbi bigenda balemesa okukolera nedda gemazima balekeyo tujja kgenda mu biduula tujja kgenda mu bisaawe tujja kgenda mu zitheatre kati Levikson agenda kuba kanisa wuliriza bw'oba osazeewo okusapootinga omwana omuwadde ebyuma omuwadde ekifo oba okitegeera yita n'abakungu mu kanisa bajje basapootinge bano abaana